kansokere ku Iran ne Israel. Nali wano ne mbagamba nti abamu ku mmwe temwabitwalanga bikulu. Nayogera ku Iran ne Israel wano. Abamu ne mungajjuni ebyo byotugamba tetubimanyi. Nabagamba Iran, Israel yakuba embassy ya Iran. Netiramu General wa Iran, General Muhammad. Yatta General Muhammad. In fact, Israel yattaba General babiri. Aba Iran mu embassy je yakuba e Damascus, Syria. Iran yamaze ne yanukula. Middle East yonna yabadde ku bunkenke olunaku lw'ejjo. The whole of the Middle East yabadde ku bunkenke nga Iran yanukula. Iran yasindise drone ezisuka mu 5 drones kuluno negattako n'emizinga missiles. Zino Iran yazisindikidde ddala kuva Iran mu kibuga ekikulu ekya Iran ne zijja ne ziyita Iraq. Iran yazikubye ziyita Iraq. Tezayise Jordan. Jordan yali yalabula dda. Era Jordan yali yongedde okulabula negati tegenda kukkiriza Iran ku violating airspace. So drones zayise Iraq. Drones zino zagenza okuva Iran nga Israel yetegedde. Jukira America babadde balabula Israel nga bajiga Iran egenda kulumba. Era Iran ejo yamaze n'ekituukiriza. Drone zagenza okuva Iran ziyite Iraq zituuke mu Israel nga Israel yetegedde. Era Israel yataddeko defensive systems zaayo. Israel yeggwanga agamu ku batono munsi yonna agayina defensive layers oba mu lulimi olunamagye kye tuyita multinational defensive layers. Multinational defensive layers. Israel eyina defensive systems ezisukka mu emu nezo naziri integrated zikolera wamu. Esooka Israel defensive system jeyina bagita Al-Fili. Eyo Al-Fili yeri ku ntikko yere yesooke ya defense eri eggwanga lya Israel bagita Al-Fili. Al-Fili efuluma, it operates beyond the earth's atmosphere. Efuluma obwengula bw'ensi. Al-Fili defensive system ya Israel esooka efuluma obwengula bw'ensi. It operates beyond the earth's atmosphere. Ekola etya? Singa eggwanga lyonna lisindika ballistic missiles oba intercontinental ballistic missiles nga zoolekera Israel, Al-Fili, Israel eyina defensive system gye bayita Al-Fili esindika missiles ne zifuluma ensi. Kati bwe zifuluma ensi bw'oba ebweru, because eno Al-Fili satellite ze zigiwa information. Kati Al-Fili yekolera ku satellites mu bbanga. Jjukira ne satellites wabweru wansi. Kati omuzinga guno gufulumako ensi. Eno defensive system Al-Fili efuluma ensi. Omuzinga guno gwa tabbu. Al-Fili ya tabbu nti singa eraba omuzinga nga guli Masaka ne bagisindika e Masaka, omuzinga gwegenza okuba ne gukyuka ne gudda Emitiyana naye ekyuka. It can change direction. Yo tebeera ku target mbu bagenze bagitumye Masaka netasanga yo muzinga. It will change direction. Al-Fili naye yo ekuba missiles zizokka na intercontinental ballistic missiles. Ne it operates beyond the earth's atmosphere. Esobola okukyuka bweraba nga target ekyuse nga naye ekyuka. Defensive system eddako bagita Alo-2. Alo-2 okisegera ye defensive system ya Israel eddako. Singa omuzinga gwonna oba missile oba intercontinental ballistic missile Al-Fili eremo gikuba, Alo-2 egikuba, nagambye Israel ekumibwa mu layers za defense. Tena defensive system emu era nyingi ate zonna zikolera kumu. Kati Alo-2 singa by mistake ekitasoboka na busobozi
alofiri edduka okusinga sound emizinga ja alofiri giri ku Mark 5 ne Mark 10 gidduka okusinga sound kati emizinga gino Iran jeyine egimu giri hypersonic ne Russia gidduka okusinga sound kati alofiri yegikuba mu physics chetwita Mark science speed bagipimira mu Mark ya sound Mark 5 buli woliako ekintu bagamba Mark umanya kidduka okusinga sound so eddukira ku Mark 5 Mark 10 so alo 2 neddako kati bwova ku alo 2 nodda ku kyebayita David Sling Israel na defensive system bagita David Sling eno David Sling Abayisraeli bagattako ne patriotic defensive system ya America singa ekintu kyonna alofiri ekimisinga obutakikuba alo2 n'ekimisinga David Sling ekikuba ye defensive lay yeddako kati David Sling singa emisinga patriotic missiles oba patriotic defensive system ya America ekikuba David Sling ne patriotic zereye ziddako mu defensive system za Israel kati bova ku David Sling ne patriotic nodda ku gye bayita Iron Dome abanje yomugimanyi Iron Dome leya yakuna nayo defensive system ya Israel Iron Dome yekuba bu rocket buno bu rocket bu mota yekuba buno obutono Iron Dome na very accurate bova ku David Sling ne patriotic odda ku David Sling yereya ya Israel kati leye sembera yoddala wansi bagita Iron Beam Israel je kozesa bagita Iron Beam ekwesa laser okay leather ziri ntukunyonyole ntya zibeam zitegere Iron Beam yekwesa leathers eyocha omuzinga leather kasitogo tunozamu leathers ziri leather za mutawana muganda wange ne kamala kakutunula mwako ka leather beam kakwocha kauzamu omubiri kwocha so they use leather beams okwocha zino missiles ziba zijja so you cannot tosobola kulumba Israel nezo defensive system so era Iran bye yasindise babikubye drone za Iran zonna zakubiddwa ezo zonna kati waliwo gye bayita Sidom yo ya amazzi Israel gye yambisa ku Navy ku maato gaayo bagita Sidom kati ejo zonna ezo defensive system zenkugambye Israel yazitaddeko zonna bazitaddeko so nga Iran teina wesobola kuyita nkulayiri amazima ga Katonda mu ggulu ensi ntono nnyo ezisobola okupenetratinga defense ezo n'okuba nti drone zino zatuuse mu Israel era Israel ye yayagadde zino defensive system zina radius y'amaanyi kati nga alofiri bwogiteeka Germany esobola okuuma Europe yonna bwolaba radius kwa yefulumensi it gets out of the atmosphere of the world they have a larger capacity to protect larger areas kati Israel bweba yazirese omanyi ne Israel naye yagala lutalo abantu abamulowooza Israel yesinga okwagala olutalo lwa Iran era Israel okutta jeno wa Iran yali eyagala lutalo era tekikwewuunyisa nga Israel erumbye Iran because aba Iran we bamaze okukola olulumba of course olulumba lwabadde limited drones zebakozesa zabadde teziri very dangerous zamaze saawa nga 2 mu bbanga Israel yabadde emanyi kwa Iran yababuulira Iran yabuulira America nejiga tugenda lumba era America yabadde emanyi tukola ne saawa z'okulumba era Iran era yabuulira America kati Iran kye yakoze tosobola lumba muntu nga ate bw'omugamba just Iran yabadde ino kikola kwanga yabadde ku pressure kikola
ninga tewali nnyo Iran kyeyakoze. Singa Iran yabadde yagala kulumba yandikosezza emizinga giri Iran erina ku missiles enkambwe ine ezidduka okusinga sound. Osigera nete yazikozesa yakoseza drones. Israeli nezikuba. Of course Israeli yabadde emanyi. Iran olwamaze obbikola negenda ku Twitter X negamba nti Iran yagetegenda kuddamu. Ekyo kyawedde kati yagala lutalo. Iran teyagala lutalo na Israeli. Just bambi babadde bawoolera jeno waabwe yafa. They needed to do that but they didn't want a war with Israel. Tebagala lutalo na Israel. Era ndabyeko ku bakungu ba Iran abamu nga bali ku Twitter nga bagamba that marks the end. Ekyo kyekyasembiyeyo Iran teyina kirala kyegenda kukola because they don't want a war with Israel. Wadde Israel yabadde yeetegese ng'ennyonyi ziri alert airspace ne bazigala. Ekizibu si Iran, ekizibu Israel. Kwa Israel nga yagambye ku respondinga bajjayo Israel n'omuzingo omuzibu bagwita Jericho 1, Jericho 2 ne Jericho 3. Nkubuulira Israel esobola okuba Iran n'egeza mu Stone Age period. Israel esobola okuba Iran mu nnaku 2 nedda mu Stone Age period. Israel nsi y'amaanyi nnyo. Era singa aba Iran baali tebagamba Israel bagigamba n'Amerika yabadde emanyi nga it was an attack nti Iran ekozesezza ennyonyi ekozesezza missiles. Muganda wange singa Iran teriiwo tewali nsi ekubanga Israel wano. Ekyo nkubuulira era n'amawanga g'Abawarabu gakimanyi. To open a war in Israel is not easy. Si kyangu. Okugula olutalo ku Israel si lwangu. Jericho 1, Jericho 2 ne Jericho 3 mizinga gya mutawaana. Ate above all Israel erina nuclear. Israel erina nuclear. Israel mu technology eri waggulu. Erwanisa artificial intelligence. Iran eri mabega nnyo. Israel erwanisa artificial intelligence AI yagikozesa wane Gaza. So Israel yo terina kyetya kukola. Of course kat right now America bali mu kwogerezeganya ne Israel bagigamba kakkana tozza muliro. Muganda wange Jericho 1, Jericho 2 ne Jericho 3 eje woowulira Israel ejeyegwa omuzinga gwayo gwe bayita Jericho duka olwedde Israel yateeka dda amagye mu Azerbaijan. Israel erina waawo ebyokulwanyisa byayo biriranye Iran cannot win a war with Israel. Tebakulimbanga tosibangawo na mukazi wo. Israel eri wala. Israel erina kulwana na zi China. Ina system z'Amerika. Kati eyo alofiri gyenkugamba eyefuluma ensi Boeing ye yagikola. Rafael eya Israel ne Boeing bebakola eyo defense system ya Israel alofiri nkambwe. Omuzingo ogufuluma ebweru w'ensi. It operates beyond the earth's atmosphere. So tewabaddamu na Iran eri mabega. Abasajja Abayisirairi balina technology w'amaanyi. Era si Israel nezza omuliro mu nnaku 2 Iran ewedde ku map. 2 days Iran eba nkube. Omusajja akwata Apache. Helicopter z'Amerika eza Apache ozimanyi. Pilot gyatunula emundu gyetunula. Apache helicopter z'Amerika bazikola. Pilot emundu eri ku nnyonyi egoberera maaso ga pilot. Bayina galubindi ze bambala ba pilot ba Amerika. Watunula emundu weekuba. Apache
webaga nti apati helicopter eza America zijja dduka muganda wange bakuba Saddam Hussein wano bakuba Saddam omujje Kuwait woba osagana aba basajja aba America bakuba Saddam gwe Saddam yalumba Kuwait wano America negamba Saddam jama jege Kuwait Saddam Hussein n'agaana gendo osome mu history waliwo kye bayita the high of death amagye ga Iraq nga gali treating okuva Kuwait America yakuba Iraq awe Kuwait awo so I don't think nti Iran wants a war. Iran teyagala lutalo. It was just responding, but its response was limited. Era Iran tegenda kuddamu kusindika birala. Bagambye that's yeyo yoka phrase. Kwawe banyiza Israel. Muganda wange Israel ndalamu bali bakuba. Wano 2 bakuba Lebanon. Kati Israel ajje amanyi ge olabe. Ngayambi bwakaba aba America. So Israel is still the Arab superpower. Ekyali waggulu nnyo mu technology. Aba America bakyagiyamba nnyo. Technology ina wa America. Bayina ennyonyi ez'omutawaana Israel. Israel ina ennyonyi bagiyita prophet. Ejjako amasanyalaze. Bayina ennyonyi ezijjako internet. Bayina zijja amaazi. Communication neebula. Kyovulaba ejjo bagambye ennyonyi zonna zive mu air space. Israel yatataganya dda GPS system. Global Positioning Service. Bazita magnetic pulse. Ono nabimanyi. Ye denzo bimanyi bazita batya magnetic pulse. So Israel ekyali wala. Iran eri wansi. Wadde Iran egezaako they are trying to modernize their army naye Israel ekyalina ennyonyi ez'omutawaana ina nuclear armed submarines zebaita Dolphin ziri nuclear armed submarine za Israel ziri nuclear armed gwesineka ebyo ebinnya olowooza Israel yakusinikirako manyi so bwe bityo byalabise naye nga Iran yamaze ne respondinga but I don't think nti Iran needs a war tesobola kuwangula Israel